Lero sigenda kwogera ku Bobi Wine mukwano gwammwe. Omanyi bannayuganda mwatamira ebyobufuzi. Ate Bible egamba nti Muganda yagamba nti omwoyo gye gwasuze bigere gye bikeera. Ate Bible era egamba Katonda atugamba Bible sitegamba nti teweekoleranga kifaananyi nze wendi oba ne bakatonda balala. Etteeka erisooka nti osinza Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Abantu abasinga basinza byabufuzi. Era wano mu Uganda abantu batukako n'ekiseera bagamba Yesu tebamulabangako ne Bobi Wine bamulabako. Kyovuna nze Bobi Wine namugoberawo mu kusooka. Nenga nze siwogera Kyagulanyi oba onkuba oba ompemula oba onzita gwamanyi. Kye kindeese leero. Ekimu eky'ekkumi. Mpulira abantu ab'enjawulo bakubagana ku nsonga y'ekimu eky'ekkumi. Nva mu Voso Kiruga musumba Sala ye musumba wange. Twala ku kaffenna ne tukkiriza Katonda. Era obuvunaanyizibwa bwange nga nze ke kamwa Mukama ke yampa okujja okugamba nti nze Mukama yannyamba kubanga ekimu ku kisanyusa Katonda kwe kumuwera obujulizi. Never shall you keep quiet if God has done something for you. Because amaanyi gyagajja agakukolera togamanyi. Abantu babakoledde ebintu ebirungi ne mutabyogera. Ne mutajulira Katonda. Nze njulira Katonda yanzija mu kyalo na nyingiza ekibuga Kampala ng'ayita mu President Museveni. Gw'omanyi omuntu okuva mu kyalo ng'oyise mu President wa ggwanga, His Excellency. Nyina okwebaza Katonda. Era ajja kulwana n'obulokozi paka lwe ntuuka mu ggulu. Era gwe bw'oligaana bye nkugamba, oba omusumba byakugamba, oba omuntu yenna gw'osanze ng'ayogera Katonda, ekyo kye kiribeera obujulizi bw'ali nga tuli ku layini. Nze nga ndi wali bampadde ka juice, zoba njagala nnyo juice. Nga tuli wali nja kubaayo ne famire yange, nja kubaayo n'abantu bonna abatukuvu, nja kubaayo n'embwa yange Magaba liyo yafadda nenja gisangayo. Ekimu eky'ekkumi. Bible egamba Marakayi essula ey'okusatu nti munziba. Awo nno wali okkaaya n'okuyitirirwa ennyo abo ne bagamba ekimu eky'ekkumi kyavaawo kyali mu ndagaano enkadde kati endagaano empya. Ensobi esooka mu bantu bonna aboogera ku byawandiikibwa. Tewali ndagaano mpya, tewali ndagaano nkadde. Ekigambo kya Katonda kye kimu okuva ku Lubereberye chapter esooka ne verse esooka paka ku Revelations chapter 22. Ekigambo kya Katonda kye kimu era tekyawulwamu. Oyo ayongerako n'oyo atoolako afune ebibonoobono ebiri mu kitabo ekyo bwe kityo bwe kigamba. So kati olw'okuba nti abalokole abasinga twava mu Katoliki, twava mu Siraamu, twava mu Samize, twava mu Protestante, ekizimbulukusa ekyo kisigala mu mibiri gyaffe n'embulamu bwaffe. Bayibuli egamba nti muggyeewo ekizimbulukusa ekyedda. Pawulo yakyogerako. Kyokka ng'era tukitegeera nti mu mbaga z'Abayudaaya ezimu mulimu ze balyanga mulimu ebizimbulukusa. Ekizimbulukusa kyeki ye baking powder kyoteeka bw'oti mu ngano n'ezimba. Kati bambi tukulira mu family tuva mu traditions ez'aba Gentiles, abantu abaali batamanyi Katonda nga n'olwaleero ewaffe wakyaliyo amasabo. Naye ku lw'ekisa kya Katonda ne tujja tumanya Kristo ne tusika obulokozi. Kati mu kutambula mu lugendo lwaffe oluusi tuleetamu olugezigezi n'okumanya kwaffe okusinziira eyo gye twava naye nga si kwabwa Katonda. Kubanga Pawulo ayogera ku bubi, n'ayogera ku bwenzi, ku bubbi n'ebirala, naye n'agamba n'ebiringa ebyo. Kati mulimu obuntu obutonotono bujja busigalamu bwe buvaako omuntu okugamba nti wali endagaano empya n'enkadde. Waliwo agamba mbadde sikimanyi. Obutamanya tebukuggisaako musango nedda. Bayibuli kyeyogedde mu Revelations chapter 1. Ojja kgenda okisoma okisange e Bakolosaayi, ate okisange mu Malakayi, ate okisange mu Zakariya, okisange mu Genesis, okisange mu Leviticus, ate ojja okisange ne mu Esther. Ekigambo kya Katonda kye kimu. Kyokka nti Bayibuli eri mu layini bbiri bweziti, eri mu sayidi eno ne sayidi eno ey'ekirokole. Mu masekkati mulimu reference nti kino ky'osomye mu Luka 28:11 kiri ne mu Isaaya 61. Nti kino ky'osomye mu Zabbuli 17 olunyiro lw'okusatu kiri ne mu Ebbulaniya olunyiro lw'okuna ku ssuula ey'okutaano. Kitegeeza kigambo kya Katonda kye kimu ate kigasa abaliwo leero, abaliddawo n'abagenda okujja enkya n'abaaliwo. Kyova olaba kyassibwamu omukka. Tudda ku kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Malakayi eyogera ku kimu eky'ekkumi n'ebiweebwa ebijjudde oba ekijjudde. Ebintu ebisinga olw'okumanya kwaffe okutono
tetuyinza kunenyezebwa tukolako hafu yabyo kubanga situli bayudaaya abayudaaya be bakolera ddala ennono mu bujjuvu bwazo oluusi mukama n'atutikka mu kukola byabwe byonna kubanga bayibuli yawandiikirwa mu buwangwa bw'abayudaaya era ne Yesu bwe yali ajja ku nsi yajjira mu buwangwa bw'abayudaaya bwe yasiima obuwangwa bwatandikirawo Aburahamu bwe yayita okuva ewa Teera n'amugamba jangu nkuggyemu eggwanga eddene eggwanga eryo n'aliwo obuwangwa emizizo ennono ebyokulya obulombolombo n'ebirala ebiringa ebyo era tujja kusoma okulaba okuva ku Genesis chapter 12 nga mukama ayita Aburahamu n'amuwa obuwangwa bwe yatandikira mu Isaac so si mu Ishmael nedda si mu baana ba Ketura kati obuwangwa obwo mwe mwazaalirwa era Kristo ng'ajjira mu kika kya Dawudi eky'empologoma so kati ekibuuzo ekimu eky'ekkumi kiweebwa ekimu eky'ekkumi tekiweebwa bw'osoma mu Matthew chapter esooka bakulaga olunyiriri lwa Yesu emirembe 14 gy'emirembe gya Dawudi gwe mutima gwa Dawudi era gwe mutima ng'ogwa Katonda byebika by'abaana ba Isirayiri 14 weewaawe 12 biwera bite 14 nti Yakobo yalina abaana 12 abalenzi yalina abaana abawala bangi nga Dina n'abalala naye abaana 12 abalenzi kyokka n'abo Yosefu be yazaalira e Misiri Manashe ne Efulayimu yabagattako n'aga nti nabo bano baana bange ddala kwe kuwera abaana 14 gy'emirembe 14 ogwe mutima gwa Dawudi mukama gwe yagamba nti gulinga ogwange ng'ayogera mu Samwiri kati bwe tulaba okuzaalibwa kwa Yesu okuva eri ku Yuda mutabani wa Yakobo ne tulaba okuzaalibwa kwa Yesu okuva ku Mariyamu ng'ava mu Leevi ye mwana ow'okusatu owa Yakobo oba Isirayiri Leevi kabona ekitegeeza nti Yesu maama we kabona kubanga ava mu kika kya Leevi ekika kya Moses ekika kya Alooni ekika kya Miriyamu ate kitaawe n'ava mu kika kya Dawudi ekika kya Perezi ekika kya Bowazi oyo ye Bowazi oli ye Yakini ebinamwe biri mu Bayibuli kati nja kusaasira omuntu abuukira ku Matayo ne yeeyongerayo n'atafaayo kusoma ku ndagaano enkadde kubanga nkimanyi mulimu amannya amazibu mulimu ebifo ebizibu mulimu emiwendo kyokka Psalms 11 egamba nti obanga emisingi gyonoonese ky'omutuukirivu kyayinza okukola bw'oba totegedde Genesis chapter 12 Genesis chapter 11 n'otategeera Leviticus chapter 2 tojja kutegeera Pawulo bye yali ayogera ekyo kiri automatiki binza okuba mu Leviticus nti awo gundi n'azaala abaana 12 kwaliko Leopold gundi nga amanya ga Luyudaaya tegategereka bisome kubanga amagezi agasooka mu musingi ge gagenda okuyamba okutegeera akasolya k'ebyawandiikibwa muddukanye okusoma Peetero Pawulo ebikolwa by'abatume abakolosaayi abakolinso n'abefeso nga totegedde Leviticus ne Deuteronomy nga totegedde Joshua nga totegedde Samuel, first Samuel, second Samuel kubanga mwe muli ekinyusi ky'okumanya bino ne Pawulo gw'osoma wa kika kya Benyamini ye mwana ow'12 ye mwana wa Yakobo asembayo ye last born kati ekimu eky'ekkumi kivaawo mu Bayibuli nja kuleka ebyawandiikibwa go by'omanyi byonna nkuzze mu Matthew chapter 1 chapter 1 wegati kuno kwe kuzaalibwa kwa Yesu Kristo omwana wa gundi 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 kati Yesu leero tumwetaaza ki nti yayiwa omusaayi gwe tunaaba okutukula ebibi n'endwadde era tukkiriza nti omusaayi gwa Yesu gugoba omuzimu kyokka omusaayi ogwo gwe musaayi gw'abajjajjaabe be batusomera mu Matayo chapter esooka nga bw'ogiraba yonna era Petero n'agamba nti Yesu Kristo omusaayi gwe gutuyamba okuva mu mpisa zajje twasikira ku bajjajjaffe Kristo bwe yali atambula ku nsi yatambulira mu mpisa z'abajjajjaabe abatuukirivu abaatambula ku nsi eno era yaboogerangako nnyo yayogera ku jjajjaawe Dawudi n'ayogera ku jjajjaawe Musa n'ayogera ku jjajjaawe Aburahamu nti obulamu bwe baatambuliramu ku nsi naye bwe yajja gwe musaayi gwe yazaalirwamu ogw'obuntu kati ebintu byonna bitambulira mu musaayi era Bayibuli egamba nti obulamu mwe muli omusaayi kati gwe atasoma bitabo ebisooka ebya Torah nkusaasidde kubanga life is in the blood ekitegeeza nze gw'olaba wano nina obuntu buno
n'abe waffe bangi babulina. Nina amabala kuno zebata birthmarks nzina kuno. Nina ebitege byali bya kojjange semwogerere. Kati omusaayi gwa Yesu oba omusaayi gw'omusajja Omuyudaaya gwe bayita Yesu, omusaayi gwe gudesigninga lifestyle y'omuntu kye tuyita worship. Bw'abanga Yesu asinza Katonda kitaawe, nga Katonda yayita Aburahamu ku nsi n'amugyamu eggwanga eddene ne Yesu mwe yakkira, kitegeeza nti Yesu akola ebyajjajjaawe Aburahamu n'okubirongoosa abitereeze, kuba yagamba sajja kudibya amateeka wabula okugatuukiriza. Era waliwo abagamba mu amateeka gaavaawo. Amateeka tegaavaawo, wabula gaava ku mayinja wali ku kisenge, Omwoyo Omutukuvu n'agazza ku mutima gwange. Kati seeta akusoma ku kipande, wabula mu mutima gwange nti awo nno obbye omuntu, awo nno ovumye omuntu. Ate Yesu bwe yajja amateeka n'agafuula mazibu nnyo, kuba ye Moses yali mwangu nti botta bakutte. Bw'okoba omukazi wandiika ebbaluwa, ye n'agamba nti bw'otasonyiwa oli bwatta omuntu omusonyiwe, oli wakuba olikyusa ettama kkuba eryokubiri, bw'oba n'ekkanzu emu woogwokubiri, bw'oba olina omuntu gw'obanja musonyiwe, bw'otemulya omukazi n'ogakikazi kirina amabina, oyo oyenze. Ate Moses by'ataayogera, ekitegeeza mu abagamba nti Yesu yajjawo amateeka yaganyweza emirundi egi. Kakati Yesu ng'omuvubuka Omuyudaaya lifestyle ye eriki? Kuba tutegedde nti omusaayi gwe musaayi Muyudaaya oguviira ddala kwa Aburahamu, oguviira ddala ku Adamu, musajja Muyudaaya. Era bajja kusomera nti yava mu gundi n'azaala gundi, n'azaala gundi, n'azaala gundi, n'azaala gundi, n'azaala gundi. Kati Yesu bw'ajja ku nsi yatambulira mu guidelines zaabwe. Nga naawe bw'owemulanga ssengaawo bwe yawemula. Ne Yesu bw'ato bwe yajja ku nsi yali muteefu, yali mwetoowaze, yali musajja musaddaasi, yassangamu abakulembeze ekitiibwa, yawanga ekimu eky'ekkumi, yawanga ekiweebwayo, yakuzanga embaga za Isirayiri zonna nga Mukama bw'azirambika mu Bayibuli, yagendanga mu yeekaalu, yasomanga ebyawandiikibwa. Kyova olaba gw'agamba nti endagaano enkadde talina mugaso. Lwaki Yesu bwe yatuuka mu yeekaalu teyayogera bibi, yabikkula Yesaaya? Lwaki Yesu yajulizanga Samweri byayogera? Lwaki Yesu yajulirizanga Dawudi nti temumanyi kyawandiikibwa nti muli ba Katonda, temumanyi kyawandiikibwa nti kiri bwe kiti? Ate ng'ajuliza ndagaano nkadde, lwaki teyeejuliza? Ati ye kye kyawandiikibwa, lwaki teyeejulizanga ye? Ekitegeeza wano waliwo ekyokuyiga kimu. Bw'olokoka oteekeddwa okumenya omusingi gw'obulamu bw'abajjajjaabo, kubanga oyo ye ggwe. Ne Yesu nga tannajja ku nsi kuno, tulina ba Yesu bwe twasooka okulaba abaali batulaalika n'okuteekateeka emitima gyaffe nti Yesu ajja. Mbakulage, Bayibuli yayogera ku Adamu nga Yesu yasooka n'ajja akola ebibi, oyo n'avaawo, Mukama n'aleeta ogwokubiri. Yesu yasooka ye musajja gwe bayita Moses. Moses yatulaga Kristo, yalanga Kristo. Nedda nga tunagenda ku Moses waliwo Isaac nti musaddaake n'atamusaddaaka. Ekyo nga kiraga Yesu engeri gy'agenda okusaddaakibwa, omusaayi gwe guyiike gwonye abantu bangi, n'atamusaddaaka. Mu mbeera eyo Isaac n'alanga Yesu. Yesu owookubiri tugenda kulaba akaliga nga bakasiiga ku mifuuba eto nti buli muntu yenna ataasiige musaayi ku luggi lwe malayika w'okufa. Malayika w'okufa oyo gwonna agamba nti endagaano empya n'enkadde. Malayika w'okufa oyo wa Mukama gw'osanga mu Exodus, ojja musanga mu Revelation nga bamuyita Armageddon, bamuyita Apweroni, malayika w'enzige, malayika w'okufa, ojja musangayo. Ate neno gyali. Kati gwagamba nti Bayibuli ya mirundi ebiri, olimba. Ekigambo kya Katonda kye kimu, era kijja tugasa n'abaliddawo mu 2 ensi bw'eriba erituuseeyo, bonna bajja kusoma ekigambo kye kimu. Tuddamu okulaba Esther ng'alanga Yesu ne Morodokaayi nti baafiirira. Esther agamba nti nze ngenda kuyingirayo oba nfa kanfe, naye bannange bafune obulokozi. Mukama n'amutaasa. Oyo naye Yesu alanga Yesu. Bonna Bayudaaya abo nno bwe bavaamu Yesu gw'olaba atambula, Jeshua, tebavaamu Mesaya mununuzi. Bavaamu Yesu ow'omubiri, Jeshua Hamashia omununuzi gwe alina omubiri ng'ogwange. Tugenda okulaba Yona, ne Yesu yamwogerako Yona ng'amwegeraageranyako nti Yona yawonya abantu mu lyato, n'ataasinga Yona ali wano. Tujja ntulaba Josefu nga bamuteeka mu kinnya ennaku 3, nga bamuteeka mu kinnya ekikalu,
ne bamujjamu ne bamutunda n'ebitundu bya ffeeza aga. Yesu bamutunda 3. Tulabanga Yosefu awonya banne okufa enjala. Tulabanga Yosefu agenda e Misiri n'akola omulimu omulungi mu nsi y'abantu abatali balokola batamanyi Katonda. Ne Yesu bwe yajja ku nsi yalyanga n'aboonoonyi n'abayita eri Kristo n'asonyiwa abantu n'awonya abalina ebibi n'ebirala ebiringa ebyo. Ekyo nno kye kigambo kya Katonda ky'okola ki? Kati ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo omuntu ky'asobola okwogerako mu kyavaawo. Tegeera kino nti Omuyudaaya omusaayi gwe ne lifestyle ye teggwamu kiweebwayo, teggwamu kusiiba, teggwamu kusaba, teggwamu kusoma byawandiikibwa, teggwamu bunnabbi, teggwamu kukola birungi, teggwamu kukuza mbaga za Mukama waffe. Nga omugende wamwe mu Desemba okumanyagana ne muli emmere eyampogola, nga mugenda okusumika ne mugenda ku nnyimbe, nga bamufunda omufunga afudde kitamu ne muteekako akagogo ne mukanaaba bweyo kati ne babasiba empina. Tegeera kino ne Omuyudaaya Yesu buli mbaga yagikola. Era yagamba n'okugamba nti Yokaana jangu ombatize, te Mukama wange nedda nga tutuukirize obutuukirivu bwonna. So kati tujja kuba n'obutuukirivu obw'ekitundu nga twegeziwaza tukyamye n'abalondemu aba Katonda. Ekyawandiikibwa ekirala ekisapootinga ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo kye kigamba nti omwenzi ayende, omubbi abbe, awe ekimu eky'ekkumi akiwe, atakiwa takiwa, olunaku luli lujja gesebwa na muliro. Gwe kola ky'owulira kyokola ki? Nga omwoyo gw'owulira gwakuluŋŋamizza naffe tukiwe. Ky'ova olaba nti ekigambo kya Katonda kizibu kirina layers nnya bwe tukigenda deep. Some people interpret the Bible ng'abaana ba P1 ng'abaana ba primary. Naye nga musajja mukulu katojja kusanga bwe tubeera mu primary oyinza okugamba P1 nti science is the study of living things and non-living things. You are right at primary level, nursery. Naye bw'otuuka ku university ne bakubuuza what is science n'oddamu kundi yemu kibooko zikulya. Kati abantu abasinga ekigambo kya Katonda we have not paid attention to it. Naye kira tulimu obukatuliki, abakatuliki bawa kimu kya 10. Abasiraamu tebawa kimu kya 10. Bawakanya Yesu, tuva mu background ziwakanya Katonda. Ne tutuuka mbulokozi okumanya amazima ne tufuuka ab'olugezigezi, obutuukirivu bwaffe ne buliibwako ekitundu. Gwe bw'otuma omwana ekyokulya ku dduuka n'akomawo nga kirumeko kirya, ugamba ani yakirumyeko. Gwe lwaki oyagala ogende mu maaso ga Katonda n'obutuukirivu obulumeko? Kyokka nno nga paati gy'olumyeko yesinga obunene, kuba Katonda ayagala ssente zo. Omwoyo gwagwagala naye ayagala ssente zo zimusanyusa kubanga yabazikuwadde. Talina no kyamaanyi kyagenda zikozesa kuba talya ssente. Naye nga bw'owaakaana ekyokulya ne kagamba mpaako ne kakwata ebintu nga biriko n'olulusulusu n'olutakataka ne kakuddiza, you become happy. Era mu buto baatusabanga ku kyokulya ne tugaana kiwaayo ng'omuzadde akuba obugalo nga n'ekyokulya kikujjako. Kyekyo Katonda kyajja okukola. Oyinza okwebuuza abakiwa tebakulaakulana, ye kisoboka. Naye wamuggulu alina ennyimba gya ate bakulimba. Tewali muntu akola bintu bya Katonda n'aviiramu awo. Oyinza okuba olina omulokole gw'alabe wammwe yafanga mwavu ng'abadde mutuukirivu. Ennyumba gy'asula mu ggulu toliggisulamu. So kati ekimu eky'ekkumi njagala nze mbatabula obwongo kiri mu Matthew chapter 1 nti kuno kwe kuzaalibwa kwa Yesu. Yesu gwe tusinza n'omusaayi gwe tunaaba ogugwe. Ogwo gwe musaayi gwa Yakobo, gwe musaayi gwa Abraham, gwe musaayi gwa maama Sara, gwe musaayi gwa Dawudi, gwe musaayi gwa Bowazi, gwe musaayi gwa Yuda omuva empologoma, gwe musaayi gwa Lecho, gwe musaayi gwa Rakeri, gwe musaayi gwa Leya, gwe musaayi gwani onani omukyalo omwenzi Rahabu, gwe musaayi gwa Ruthi. Nti omusaayi Omuyudaaya Mukama n'afuna n'ofuna n'asikasika yawo omusaayi ogutategereka n'agugatta n'agamba ngenda kukolamu eggwanga ettuukirivu n'aleeta Yesu ku nsi. Oyo Yesu atambula kye kigambo kya Katonda kye kimu eky'ekkumi kye kiweebwayo ye ssaddaaka, kwe kugaba, kwe kubuuza abantu, kwe kunaaba. Manyi obutuukirivu bukolebwa components mpitirivu. N'omuntu okunaaba butuukirivu. Lwaki weebaka nga tonaabi? Why do you sleep when you have not bathed? Lwaki tosenya mannyo? Woba oli mu nju ng'erimu ebiyenje mazima tomanya toli mutuukirivu. Bw'oba enkwawa zijjudde ebyoya mazima toli mutuukirivu. Kubanga obugayavu bugaana okusalako ebinkwawa bujja kugaana okusoma Bible. So we are talking about the lifestyle. It's a lifestyle of a Jewish person. Ate ffe abagentayiro baatukwata okutuyunga ku muti omuzabbibu oba omuzabbibu. Twali zabbibu ya mu nsiko ne batuyunga ku Abraham.
kati kwe tukolera olugezigezi n'okwepaaka nga twefuula abogera ennyo ebyawandiikibwa kumbe tetubimanyi. Bannaffe aba Pinkett bakutuusako tiketi ennungi. Waliwo mikwano gyange aba Marine Time Cargo bakutuusira ebintu mu bbanga ttono. Waliwo Hams Fitness Center ne Hams Stadium Nakivubo. Waliwo bannaffe abawumuka School of Journalism and Mass Communication. Waliwo bannaffe abannema mikwano gyange gye bali bayitirivu mulimu omukwano gwe bayita akankwasa balirega yagikulembera oyo kyali wange nnyo. That man has a very bright future because ali humble ate akola emirimu gye. Abalabe bani OWC Operation Wealth Creation General Sali Musale mwebale emirimu gye mukola. Ne Muzeeyi Museveni watukulembera Pastor Sala musumba wange fenno musumba waffe ye Yesu tujja genda mu ggulu kama mbaya ni mbaya.